Omwoleso gw'obuwangwa ogumaze ennaku 3 nga gukwajja mu kibuga Cambre olwaleero gutuuse ku ntikko era ng'okusinziira ku bakiise ba Uganda abagwetabyemu omwoleso gwakuvaamu ebibala ebirabwako. Tufunyemu nnyo kubanga tweyongedde okutegeeza Australia ne Oceania ebintu Uganda byebina era tusuubira nti kati leero bw'obuuza omwana omuto Australia Uganda ogitegeera ajja kumanya nti esangibwa mu Africa, East Africa ate ye part of Africa. Wabula omukiise wa Uganda agamba nti okuganyulwa obulungi mu myoleso nga guno Bannayuganda balina okwongera okugyenyigiramu. Abali waka bakoleki bagende mu maaso nga balima balime emwanyi balime ebirungi ebirala byonna bawana akatale kano k'amaanyi wano akatale ku Australia k'amaanyi abantu balina ssente nnyingi nnyo ate ebintu byaffe babyettanira biri grown organically. Abakiise okuva mu mawanga amalala abeetabye mu mwoleso guno bagamba nti ebyokuyiga bye bafunye bisukka ku buwangwa nga muno mwe muli n'okubaganya ebirowoozo ku by'obusuubuzi n'ebyobulambuzi. Hi, my name is Ramina. I'm from Bolivia Market. This is our first year at the Multicultural Festival. We came down yesterday. We brought 20 people and we're so excited to be here showing off Bolivian culture and just seeing the amazing color and costumes, and it's going to be a magical day and the clouds have cleared and it's going to be incredible. A beautiful experience, not only just for us to showcase our own culture but to sort of have a look at other cultures and have a lot of people come up to us and ask us where we come from, and we get to tell them a little bit about Poland. Wadde ng'omwoleso guno gukomekkerezeddwa olunaku olwaleero abakiikiridde Uganda bagamba bakugenda mu maaso n'okakasa nti obuwangwa bwa Uganda bumanyibwa mu buli kanyomero ka nsi eno. Wagwerako 2025 twaleeta abalambuzi 1,000. Buli mulambuzi bw'abajja e Uganda akozesa 1,200 essente za Australia. Zibeera bilioni 5. Neffe ng'aba High Commission twagala tajeti yaffe ebeere bilioni 10. Kitegeeza tulina okwongeramu amaanyi ennyo tutabaale Australia yonna, Pacific, basically Oceania yonna. Eri Uganda ebituukiddwa ku mwoleso guno byongera okuteekawo Oluganda eri ebyobusuubuzi eby'e Bunaayira, enkolagana wakati w'abasuubuzi abatonotono ko n'ebirala. Kuno Bannayuganda abali wano tusaba abantu bakole ki? Baddeyo Uganda, baddeyo Gindi, baddeyo eka bagende balime bainvestinge basobole okukola ki? Basobole engeri gye babeera wano bamanyi obutale basobole okukola ki okuimportinga ebintu bajje wano batunde okugamba ensi yaffe ekulaakulane. Wabula nga Bannayuganda bamugaso nnyo okukola ng'olutindo mu nteekateeka eno.